scared of. Sakuringa buri munsi, I will protect your heart. Yeah. Sing with me. I will border. Everywhere you want me to go. I will water. Give you some good love. I will border. Everywhere you want me to go. I will water. Tell me why. Baby, tell me I love you. Oh, I love you, baby. Tell me why. Baby, tell me I love you. I love you, Uganda. Everywhere you want me to go, I will water. Give you some good love. I will border. Everywhere you want me to go, I will water. Tell me why. Baby, tell me I love you. Oh, I love you, baby. Tell me why. Baby, tell me I love you. I love you, Uganda. Abayimbi tukolagane, tuze okwagalana, tuze music w'ensibo. Tuve mu kweyimbira, tutandike okuyimbira. Good Life yali eyimbira abantu nga teyeeyimbira. Kyekyo lwaki Moze Radio wali wano lwa music we, Wizo wali olwa music we, ate era ng'akyayimba music we, era nze nsasira n'abamusaba akayimba akapya. Kubanga byonna baabiyimba. Kati ffe obutabeera wano ffe ababa beeswaza ng'abayimbi. Abantu b'obulijjo bangi ku bayimbi. Wano wandibaddewo bakyali ba leediyo bangi nga batudde wali banyumiza abantu leediyo yali ani. Okusinziira ku bye twajja tumanyako ebitono. Wandibaddewo abongero tutangaaza leediyo. Kuba leediyo kintu kinene nnyo. Kuba buli gy'olaga era osangayo ezi leediyo naye leediyo kintu kinene nnyo. Omwaka guno bafaani bange tebagenda sooka kusuubira concert. Wabula bagenda sooka okusuubira okutereza abayimbi. Abayimbi music gwe tuyimba obudde buno nti nga wonsanze obudde buno ne kano kankayiseewo. Ogenda sanga omwana nga yakuba hiti ye, kubanga hiti abaana basiba bazikola nga bazikuba. Naye nga tagenda gifunamu bintu nga bino. Bino bye bintu omuntu byafuna mu music omulungi gw'aba akoze ng'ebyokumujjukira nga we tuli mu kujjukira leediyo. Naye music w'ennaku zino asusse okubanga boboga mu music. Kirese ne balegenti. Ambassador. Seo. Tewali kyamaanyi kyekiriwo. Nsazeeko waneno wa regent Moze Radio we yawummulira
kyekyasigala kyafunamu essanyu kwe kubanga twefiiriza obudde ne tujja ne tubeerawo mu kaseera nga kano. So tulina kawuka abangi yonna gye bamanyi wawumulira omubiri gwa muganda waffe Moze Radio. Naye nze nga JK7 omusomesa buli wembeera nfunawo ekyokusomesa n'ekyokuyiga. Naye olwaleero ekyokuyiga kyenfunye nga ndi wano nakawuka kifunye ku bayimbi abakyaliwo mu bulamu buno nga balamu. Moze Radio abangi bayinza olowooza ebyo ebyaggwa naye tebiggwanga, kyekyo lwaki era tujja abantu ne bakuŋŋaana nga bwebalabye mu bungi ne bajja ne babeera nga bamujjukira buli kaseera. Bamujjukira lwa nsonga yaleka endongo ekyayogera. Endongo yekyayogera. Kati se ne wabawo ekyokuyiga nti abayimbi ffenna tulina okusigala nga tunoonya endongo enasigala ku myoyo gy'abantu. Ti ne woba ovudde mu bulamu bw'ensi endongo yeesigala eyogera. Ngera olabye bingi ebya Moze Radio ebikyaliwo n'emmotoka yo girabyeko ng'esaasaza kimu naye nga weeri awo kiraga yasigala alese music ayogera. Buli muntu awulira akayimba ka Moze Radio afunamu okumujjukira. Lunaku nga luno we lubeerawo kyekyo lwaki baba bakuŋŋaana ne tujja mu bungi ne tusobola obbeerawo nga tujjukira radio olwa music we. N'abamu tuyinza obba tetwafunako chance etuulako naye kwogerako naye, naye okusigala nga music we yasigala atusomesa nga tukyamuwuliriza nga tukyamufiiringa kituleetera okuba nga tukyamulina. Kiki lwaki we tuli wano nakawuka mu bungi. Kyekyo kyengezaako okugamba nti obudde buno abayimbi beeyawudde. Obudde buno abantu ba bulijjo bandibadde batono nnyo ku bayimbi mu kujjukira omuntu ng'ono Moze Radio. Naye twawukanye olw'ensonga obudde bwaffe tubumalidde nnyo mu bintu bye tutamanyi. Tuleseewo ekyaffe kye twali tumanyi. Abamu balinamu kalazi z'ebyobufuzi, abamu bayimba music takwatagana wa balala. So nze tenaaligambye twandibadde tusigala tukuba music. Kubanga ne banaakuba akayimba ka radio emyaka 4 mu maaso tugenda sigala tunyumirwa radio. Naye abayimbi tufunyeemu okweyawula kyoyogedde kye kituufu. Lwa nsonga tetwagala kukkiriziganya n'ekyo kituufu nti music gwe mwoyo. Tutandise kukkiriziganyiza mu bintu birala. So ebyobufuzi biyingidde mu kintu kyaffe ne twerabira okuyimba ne tukulembeza ebyobufuzi. Kyekyo lwaki ne leero jalaba nga abayimbi batono nnyo owa Moze Radio ng'ate abantu b'obulijjo bangi ku bayimbi. Lwa nsonga n'agamba we naagendeyo bajja kundowooleza kino bajja kundaba bwe bati njasangayo gundi. Ebyo ebintu bye byonoonye music career yaffe. Moze Radio tetuze mujjukira lwa kintu kirala kyonna. Tuze mujjukira lwa music we. Gwe mukululo gwe nkugambye gwe yalekawo music. Singa teyalina mukululo 10 years of good life. Okuva olwo ate 2018 Moses wafa. Badde sirabangako mami nga musanyufu nga leero. 2017 November 2017 Hotel Africana 10 years of ready and wisdom. Mami lwe yasemba ndowooza okuba n'essanyu. Kati mami abadde n'essanyu olw'okuba muze mu maka gano namusande mumwegattako okusabira Moses. Banaayi tubeeyanzizza. Banaayi alaba King Saha mwebaze. Alaba Eddie Kenzo mwebaze. Spice Diana mwebaze. Alaba President wa National Unity Platform mwebaze. Bobby Wine. Banaayi nja kusaba Hope. Banaayi nabalaza abaana abalenzi ababeera ne mami. Naye tulina omwana wa mami omuwala abeereyo najja n'alaba maama we. Hope oliwa abadde mu ffumbiro. Jangu Hope sembera wano sister. Ono tayinza kumala wiiki nga tawuliza maama we. Hope mukyala naalonga abeerezana. Era ne mu lockdown oba yayitanga wa najja n'alaba maama we. Banaayi nja kubasaba mami bw'agenda amala okwogera twegatte ku kyaki faaza akkirizaawe mami essaala ey'enjawulo emukuuma ate Katonda asobole omuyisa mu 2024 tukomeyo wano 2025 okusabira Moses nga mami mulamu ate nga nammwe muli balamu era mu ssaala eyo ne faaza agenda kutusabira ffenna
nti 2025 tukome wano nga tuli balamu nga tewali atuusiddwako obukosefu bulemu aksidenti kulwala birwadde. Mami abagenyi bwe bakulinze abagenyi bange bonna mbasanye kikulu mwebale nnyo okutambula buli lunaku okujja okundaba buli mwaka buli lunaku buli mwezi sijja kugenda nga mmenya kuba namwe mwemanyi abajja okundaba neebaza abafaada baffe abajja okusabira buli lunaku buli kizibu ekibeerawo tebatusuulirira. Neebaza omusomesa waffe webale nnyo tubeererawo buli kimu n'ekyaki byaffe kati yeeyongeddemu amaanyi waliwo ebyo twali tetulina naye kati tulina olwamukyala. Neebaza ttiimu yange ey'ekkaga abakyala betusaba nabo mba nkyateerewa mu mukyala musomesa ne jjajja paatu ne bampita netugenda ku kyaki. Neebaza naawe abamba weenimira siwala njala yati muba temunantuukako waliwo abamba twati nenima. Neebagana bano bonna bembadde nzina nabo bano batabanyi bange. Mutabanyi wange ono ava Ntebe muganda wange yanva ku maaso jjajjaawo yali Ntebe Hajati naye yateekako ettaffa mutabanyi wange eyakola olubalazi olwolumulaba n'amayinja ago agamwetoolodde naye yalwala katono nnyo n'agenda. Beeni akolera Nateete abeereeyo najja wamene nandaba nampeereza kasukaali mu covid yatambulanga yatisi agula abasirikale ne bamuwerekera waliwo nenalwala bandowooza ndwadde covid yagamba neza maama kanduuke najja nandeetera eddagala.